Owange. N'owange. Kabaka. Ne Queen. Kabaka. Ne Queen. Kabaka. Ne Queen. Make some noise. Kabaka. Kabaka. Make some noise. Make some noise. Make some noise. Make some noise. Zahara. Lera chokanga. Papa baliko. Kale. Sitro. Babaliko. Wipo. Ekibuzo namba emu, kibuzo namba ki? Wakibuzo ani kufena. Linda. Abakwekanya. Kibuzo namba ki? Emu. Sibawulira. Kibuzo namba ki? Kukabaka. Mpulira. Kukabaka. Tuwulira. Kukabaka. Kabaka yani mu luzungu. Ne Queen. Aliwo afuga olubiri. Abaye ekibuzo namba 2. Ekibuzo namba 2. Bawe. Waliyo kabaka afuga nga talina Queen. The Queen is the pillar of the kingdom. You get it? Make some noise. That's what's up. Kale. Kabaka yabuziza ku bantu. Ekiri saidi yo kiri ki? Ekiri saidi yange. Katika mwagala bagambeyo. Kwekama. Wabale kusoka kutusa lako lero. Tukuagala nnyo. Soka buze ku bantu bo. Wagwana. What? Sheebah, hold it for me here. You say yeah. Hey. Rambo. Let's go, DJ, let's go. Let's go, everybody. Let's start this. Let's bring the house to order, guys, yeah? Banamba wulira bangambye. Kamera bambi ziri ze tulabe mabega. Ze ziri live. Ziri kamera ziri live ku TV. Seka tugenda okukola. Tugendeko emabega waabwe katini. Ladies and gentlemen. Thank you, DJ. Fully ready. Zahara. Yes, God bless one guy. The lady I'm about to introduce to you. Please go ahead. Track record here is straight and clear. Kulembeze Mama Teyeraga Waloche yagamba Nze sijja kulaga nyumba mbiyinga naye saagala bikola ki amanyi omuntu wa wansi akwata simu ki bw'alina akasimu k'amapeesa soko kawanika tukole mukowe tuti akamapesa watuuka ku stage asabula akola ki asabula tebamuyita kabaka kubanga yakyewa bwewi ddala yeki Ladies and gentlemen, it is the king herself. Put some respect on her name. Ladies and gentlemen, she actually needs no introduction. Mulimu omuntu gwalaba
Sheebah Karungi yasabira sente ku sente ze. Sheebah Karungi yagula eryato. We got a business. Sheebah Karungi is the number one winner. Sheebah Karungi, the first female artist to own a record label in Uganda. Ladies and gentlemen, give it up for the queen herself, Sheebah. Sheebah, 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 Sheebah. Kati kambawo amani ogalabye. Amani agawulidde. Okay. Zahara. Tutandika press conference. Ekibuuzo ekisooka. Kivudde wa Simon. Simon jangu. Press conference ya bulijjo beera wano. Njagala kuwulira maanyi nti energy! Bampita Simon munene w'omu kibuga nva kubukedde ekibuuzo Sheebah biki byogezako okutegeeza. We are live on TV. Laba akagambo g'otadde awo. What identifies you? Ate nga yunivasite ekutegese eraga nti muganda wange tulina kye tugezako okwongera ku byenjigiriza. Kutiitizibwa ki? Empisa zaalagawa? Bigambo kibalaga live on TV. Empisa zaalagawa? Nga talina abantu bangi abamwegomba. Obutiitizibwa ki? Akazindaalo kagenda wa? Tubuuzizza. Kati ye gwe kwini. Nenda sebo. Tuddamu ekibuuzo ekyo. Simon, tetuli mu kanisa. Tetuli mu kanisa. Tuli mu kanisa. Tuze palagako mwana. Oyagala ogenda mu kanisa. Genda wali mu kanisa osabe. Twagala kuwulira kwini. Osigala. Twagala kwini. Mwatuzala wadda. Kati bate etuuse. Sagala mwekwase. Mutandise kati osoma ebigambo byaffe. Olwagenda musoma byeyambadde. Olwagenda mugamba lwaki oteekako galibindi. Asajjama muwadde ki? Twase wano ku lwa bbato. Mwagisaba entuuse hituhi. Twagala kuwulira kwini byonna obyewodde. Twagala ani? Twase kusoma. Muyimbi gwe baagala. Kale kisirikire tuwulirize. Njagala mbuuze ekibuuzo kimu abali ku nsawo yaabwe. Kuliko ekigambo ky'otasoma ku ssimu yo. Kuliko ekigambo nga gwe gusoose okukiraba. Abasinze mutudde wano eno naye ebibi bye mutuddeko bingi naye muli ku nsawo. Muve ku nsawo muddeeyo ku bikolwa byammwe. Thank you. Let's go. Buuza ekibuuzo ekyokubiri. Buli mwaka aleeta hit to hit. Owulira otya bagamba tusobola okuba nga tuli wano ku bbato nga tuli mu kwekoza. Owulira otya ng'ogenda batolinga omuntu ng'enanyini maata e Uganda, yenanyini mayumba, yenanyini kunyirira, ye piyansa wa Afrika. Owulira otya bagamba njagala owulire empulira yo Sindi. Bagamba owulira otya bana kino ndabanga opportunity. Award winner. Owulira otya? Awulidde. Tunaddamu. Okay, addamu. Byonna byakola bimuli okwogerako akaseera kano nabikola dda. Daddo kumanya nabikola dda sikyetaaga kwewaana. Oshegera sikyetaaga.
Ekiriwana ekyolwaleero battle ya music njagala mujjukire tuli bayimbi si kyekyo wano ba waliwo azimba amayumba akole ki ayogera azimbe abantu bajje bamubuking azimbe ki azimbe amayumba naye leero twogera ku ki kintu kya music ate kati ekyo kyo talina wankwatirako osegeera. That's it. So coming back to answer you ndi mukkakkamu nnyo nga bw'okiwulira sirina pressure sirina kintawaanya ndi wakabiri. Kakati omanye ebyaffe tebiggwayo omanye abantu gwe bayita kwini bakwini babookerera bwogerezi babafumbirira bufumbirizi. Ekibuuzo kyange bw'oba wabikola dda n'ofunamu ki kubanga kati kiri simanyi lwaki takizaamu walwabuuza wisdom wangi njakuddira sokasirise tofaya. kakati tugenda kuba ne battle of the national address yonna tugenderaawo tutandikire ku saidi eyakabaka tutandikire ku saidi ya Sheebah obeeri kakuwa kapiira n'abakyala yasooka the pillar of the music industry as we speak Sheebah kabona waffe mu tusirikirire tuwulirize tubadde tusaba addressinga abantu bo kindly bannange balamusiza bassebe mulimu Sheebah Alex wemuli basindicate mbalamusiza namwe mwebalekejje. Shout out to Uganda. Thank you so much for loving music. Ekisinga obukulu mu byonna nze kyenyiza obbagamba njagaliza okumanya njagaliza nkomezaawo kingi wamme njagaliza nze ndi feminist man ono mukyala aludde nga kafuna attention eno attention gyayagala basindikati gyemuli nammwe mbakomezaawo mwemuwulira mutya. Give it up for Sheebah! twagenda ddi ansobedde sokoleka twagenda nga netumanyi nange simanyi bakomezaawo leero omanyi obuzibu omuntu wamanyire nti buli kaseera alina okuyimba bamutegeera balowooza nange kyekimu osobera nindako kamaleyo just because okuyimba buli kiseera budget sindi ate togirina nedda gundi labayo kamanyimiza ekituufu ekiriwo kuleero ekibaddewo olwaleero singa saabadde wano en attention madaamu tewali gifunye. You needed me for this to happen. Mukwano. You needed me for this to happen. No, honey. I'm the muliriza nekasirone n'omwimi gwe batamanyi akola ki akajjuza mukwano nawe genda wejjuzeewo ennaku bbiri I dare you sindi genda kuserone ennaku bbiri ojjuzeewo I dare you Can I answer you? Abantu bange tebajjamu mu Serena munnange abantu bange ennaku bbiri bawe ennaku nnya bajje nze mbagala akola ki wangi mullo gomugamanyi wamasibabuulira wano ogwawa jangu olage saidi tetwagala bannamawulire ba fensi jangu fulo jangu tolina saidi jangu ondage sangumaliyani oliwa njagala saidi leero obeera ku galaxy